ekisooka oluyimba terwanyumye. Eyo yendowooza yange, oluyimba terwanyumye. Anti baagaye nti oluyimba tebaalukubye ku nyuma, baadde batambuza message ya struggle. Wuliriza, je abantu kasita oyogeranga ekintu oli mu kifo ky'okuddamu, oli singa ajja n'aŋŋamba ekyo n'akomaawo, oyo abeera muntu mutegeevu. Kasita owuliranga nga Ssendi agambye nti oluyimba terwanyumye, Pax Mutyaba n'agamba nti mu kifo ky'obwongo olinamu mazi, ng'omanya nti Pax Mutyaba tategeera. Kubanga nze saavumye. Andi kasita olabanga ng'awantu awandibadde wasaana discussion oli aleeseewo bivumo, omanyanga nti ekyayogeddwa kiri waggulu wa kutegeera kwe. It's above his understanding. Kakati yo olw'okuba tatuukayo n'asalawo kanyugayo Mizairo. Agambye ki? Period. Ekyokusatu, unless nga nannyini luyimba, bannannyini luyimba be babatuma, none of the three guys, 4 ne producer waako has said a thing. Ekyokuna, unless we learn to be, we stop being intolerant of other people's views, tulinganga nseenene mu ccupa. Kasita tetuve mu kintu kyakubeera nti kasita Kasuku tayogera ky'oyagala, nti oyo mulabe, nti oyo alinga kino, oyo alinga kiri. There is no success on the struggle. I don't want to comment so much on the struggle because nze abantu benvaluinga mu struggle oba bannankyukakyuka sirina gwe naalabye avaayo akuvuma. Sinalabawo muntu wansa gwe mbuulirayo nti Joel Ssenyonyi yagambye bw'ati. I will shake in my boots. Jangu ngambe nti SG Lubongoya yagambye bw'ati. Nja kugenda ku mavivi okumwetondera kavuli. Vaayo ngambe ndi Robert Kyagulanyi Ssentamu stood up and said this. Nja kuvaayo. Vaayo ngambe my good friend Nobian Lee yagambye bw'ati. Okiwulira? Abantu bonna abayogedde tebabaggyako hadiisi bisasalala. Ssendi alemezaamu era azzeemu obutookulumba, agambye nti taluma mu bigambo bye kubanga oluyimba terwanyumye. Era agambye okuvaayo ne mumulumba ne mumuvuma bekyo kitegeeza temulina magezi, muli bisasalala. Wabula bannange ono omusajja ayogedde nga talumamu era agambye nti ebigambo bye talina wasobola okukyusizaamu, nti singa mwagala discussion ekyo kintu mwandibadde mukyogerako bwogezi so si kumulomba ne mumuvuma. Era munnange nga tuvuddeko eyo, omwana mulenzi Epas naye yavuddeyo n'ayogera ku kintu eky'okuvuma abantu, n'agamba mbu si kituufu era nti mukyuseemu. I've seen like, okay, even people here on lives nga bavuma Bebe Cool, mbu simanya nyimba ze tezirina gye zigenze, simanya oluyimba ezinyimba tezisobodde sala, tezisaze, tezituuka yadde kwa sikaali we, kwegamba ebintu ng'ebyo. Naye ekyenjala okubagamba guys, abantu omuntu ne bw'obanga olaba byayogera tebikolera, weewale nnyo muvuma kozi tolina kyogenda kufunamu. Nze olaba wano nze sitera kujja wano ne njogera ku bintu oba kwogera ku bantu oba kuyingira mu bintu birina drama. I do not like stuff like that. Naye kinnuma sometimes olaba bavubuka nga bavuma abantu abakulu. Kinnuma like nkitunuulira ne ngamba is everyone to their philosophy oba okitegeera, but mwino yiga olaba omuntu obanga ayogera ebintu byotakwatagana nabyo muleke mwensonyiwe. Kitegeera oyinza okuba nga toagreeinga na bintu but
baako wookoma oba okitegeera baako wookoma like tovuma bantu bakulu okitegeera. I didn't say Bebe Cool doesn't know English. I've never said that. Yeah, it's just that is what people say. I said Bebe Cool is not better than me at speaking English. That was my point. I didn't say Bebe Cool tamanyi luzungu. Nagamba talunsinga nze. It was a personal thing. Abogamba omuntu tansinga kuyimba oba oli tansinga kuba raga oba okitegeera, something like that. Yeah, I have a lot of respect for him as a man, so sisola mumanyira okitegeera. Ndowooza ya Epas munnange ye naye ng'omuntu yagamba mbu mbevumu obiyitiridde ate nga bimirimu abantu bakulu nti nedda mbasiba ekityo wekisaanidde okuba nga kibeera. Ate munnange nga tukyali ku bayimbi baffe wano eno mu ggwanga Uganda, waliwo amawulire agavaayo nti omwana mulenzi Maro nti munnange ali mu mbeera mbi. Waliwo awo batulaze nti yafunye akabenje, ate mbu akabenje kano bambi teyakafunidde mu Uganda, mbu abadde ennaku zino awangaalira Zambia era nti yainvestingayo oba oliawo alinayo bizinesi ze naye mbu wetwogerera bannange yafunye akabenje era nti essaawa yakakati wetwogerera taasulewo taasiibewo, mbu yali ku mimwa gy'abantu. Oba temujjukira Maro yono omulenzi oba omwami eyatuyimbira oluyimba nti yajja na kaveera ate akoze eki aleese loole, ye yabayimba akayimba ako ne David Lutalo nti munnange essaawa yakakati si birungi. Naye mwe mulowooza obulamu mwebuli mukimanyi nti n'emmotoka etunula bw'etyo Maro mwe yabadde era ssaawa zino ali mu kkoma tasobola waddu. Bannange abantu b'e Busoga mubadde mukimanyi nti omwana wammwe yawise mu mbeera eyo bamubadde temunnakimanyi. Ate n'emmotoka teyamusandabulidde wano Zambia eyo. Kira gye yali yadda nga alinayo zi projekiti ze musajja wattu. But I feel so sad for Mawulire him. mabi nnyo gatweyongera okuba nga tumusabira asobola okuba nga assuka. Ate nga tukyali ku bayimbi baffe, omwana avuddeyo n'agamba nti muleme kubanga munyiigira Bebe Cool nti kubanga mbu omutwe gwe tegukola bulungi. Mwe Bebe Cool abaleekaanyiza bwereere. Omuntu eyali aguddeko ku ddalu n'agwira ddala eddalu wekapa. Ne bamutwala ku Mayo Kiriniki ng'agudde eddalu anywedde Buboni 7. Baamukubira essimu mu Caritas atuttaani mukyala we Zowena ewa Kagame. Nga Kagame ali eyo alya bwanywa. Bebe Cool yagwa eddalu n'agwa eddalu. Era Kagame olwamala okulyamu byalidde n'akomyawo lefutirovaazi za Bebe. Kati Bebe Cool ali wano abaleekaanya. Oyo Bebe Cool musajja tawera. Amazeeyo eddagala ly'abakokoliyoko mubalula kojja Kimbowa Mogejja simanyi Magejjo simanyi biki byonna biganye. Ate yawasa omukyala Musoga nti obamanyi. Kati oyo yataddaawo kubasumbuwa mbu mubeere okwo ate Bebe. Omuntu eyagwako ku ddalu ng'anywedde Buboli 7 n'agwa eddalu erya ddala ne bamuwujja. Oyo si musajja naawe. Gulaba musajja ku butaswala kwogera bya kisiru. Teriiyo kumbe yaswala dda. Omusajja aswala nnyo nga yeeyambudde bw'ati eri omukyala. N'alyoka ajjayo ka Edisendi. Kage kali mu mpale bwe kati. Tayinza kufuna emotional damage. Ekyo nkubuulira Bebe yafuna dda emotional damage mu mpala ayinamu ka Edisendi. Kali muli kali. Nga tuvuddeko munnange ye Honorable Francis Zaake avuddeyo nga mukambwe nnyo n'agamba nti bannange tubasaba mute Edi Mutwe. Agambye nti mute Edi Mutwe nga tetuna pulaani nga ki ekiddako
jjukira n'abagambye nti poliisi yavaayo netegeeza nti ye temulina era tebamanyi mayitire ga Eddie Mutwe. Kitegeera ekintu ekyo. So agambye nti muleke tuzanyira ku bwongo, tumwagala. Mutwe Eddie Mutwe oba si kyo abavubuka bajja kuyimuka. Abavubuka bajja kuyimuka kubanga mutukoze buli kimu mulowooza ffe tuli basse kibotte. Mulowooza ffe tetutegeera. Naye abavubuka bagenda kuyimirira kuba tubaawo tunambalingamu abasirikale tusirika busirisi. N'essaawa egenda kutuuka nga tokyasobola kuwamba muntu yenna gwe owa polisi gwe bakozeseeyo. Ate mukimanye bwe muwamba ne mutta abantu nammwe mujja kuweebwako ebintu bye bimu kuba yenna alitta munne n'ekiso naawe ojja kufa kitala. Kati muntu bye bimukola ebyo olwaleero teri abadde amanyi nti n'abasirikale bafa. Nze mbadde sikimanyi naye tukirabyeko olwaleero omuntu yabonyaabonya ab'oludda oluvuganya n'akijjanya Besigye n'olowooza nti ye talifa naye Besigye mwali mulamu bamusibye eri naye ye agenze awummule emirembe era tumusabira omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa ate tawummula. Njagala omwoyo gwe gujje kugambe ku basirikale bano tawummula omala towummula Samu omala towummula jangu ogambe ku basirikale bano abakola ebintu ebyetaagisa nti nabo bagenda kufa nga bw'ofudde. Vaayo omwoyo gwe gubagambe nti mulekerawo okuwamba abantu, mulekerawo okubanga mutta abantu, mulekerawo okubanga mukuba abantu tiyagaasi. Musajja watu wafudde kansa naye abadde akuba abantu tiyagaasi balwala amawuggwe. Kati ate ye yagenze. Kati mwe abasirikale basigadde mufune message eno. Mulekerawo okuba abantu, mulekerawo okublocking enkuŋŋaana eziri mu mateeka nga mublokinze olukuŋŋaana lw'abavubuka. Abavubuka tubasinga obungi mu busirikale mmwe singa tutukuwa olunaku lumu abavubuka ne twegatta bwe luti. Ne twegatta olunaku lumu bwe luti. Temutusinga bungi. Musobola okukwata emmundu ffe ne tujja nga tulina kye tukutte. Wala Goliath wano yakuba gundi Goliath bamukuba ki jinja lyokka. Ffe n'amanja tetugalina tugenda kujja mu bungi mu protest vote. Mujja kutulaba eggaali ejja. Byebyo batuwe Eddie Mutwe. Batuwe Eddie Mutwe. Nti muleke muva mu kusaaga. Ate munnange nga tweyongeddeyo nakugambye nti olunaku lw'eggulo omukulu Honorable Norbert Mao era ng'essaawa ya kakati minisita mu gavumenti nti yeesoboddeyo n'agenda okunona nominations forms wali DP offices nga tulaga nti agenda kwesimbawo naye nga yeesimbawo ng'avuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Nga nze we nabadde neebuuza wavuddeyo omuntu omulala naye neyeebuuza n'agamba nti naye bano abasajja bwe batulaba ng'abasiru abatalina magezi mu mitwe oba sanga Uganda gy'osanga minisita mu gavumenti under NRM party nga minisita naye ng'ate Ssenkaggale current principal w'ekibiina kya opposition Ssenkaggale w'ekibiina ky'opposition kyokka eno mweno party ruling party minisita oba okitegedde yava mu kibiina ky'abadde n'agenda n'ebirisiiti n'ebipapula n'agenda n'ebifayiro n'agenda n'ebisitaabu era n'agenda mu kibiina ekipya. Kati akomyewo agaba bannayuganda kakati ikomyewo mu kibiina kyange ngenda kujja kwezibwa kwa pulezidenti ate nvuganye ono eyampubwa minisita. Mazima noba mwe mulowooza abannayuganda basiru okwenkana mubamawo mulowooza abannayuganda bakyali basiru nga mwe mulowooza nti ffe tulabirako kugamu ffe tuli mbuzi simanyi nage bapoliticians ba Uganda bano gibadde batutwalamu Uganda wansi gibatwalamu bannayuganda era ono political bundulu tutu political mwahahaha because simanyi nze waliwo olukane neebuuza neŋŋamba baba bannayuganda ffe ng'ensi yaffe ba political analysts mu mawanga amalala bwe baba baagala okuba toki ku Uganda batwogerako ki kubanga boy mutusiize ekifaananyi ekibi bisajja mmwe kyokka nekisinga ddala okwewuunya nti omusajja ono nga Mao ku bintu by'omulabirako ddala bannayuganda nga n'omuziba alaba n'omuwera alaba ekigenda mu maaso akyayina abantu abamusimba emabega mbuba mbidde era ddala mbidde olimbidde gwe mbidde olimbidde nze kyowasikukiririzanga namu. Nange neewuuzizza nnyo ku kintu ekyo neŋŋamba omusajja ono abala kaki kuno kwe kabaita okuwuddiisa omuntu nti omuntu akuwuddiisa kwegamba n'akulabanga gwe omusiru atalina magezi naye nabo bano abasajja bwe batyo ndowooza bwe batulaba nga tusirise balowooza bino ebisiru ebitategeera ebitalina magezi mu mutwe naye mu butuufu oli minisita mu gavumenti
era nga buli kimu gavumenti yekufacilitatinga naye novaayo n'otugamba gavumenti yennyini gy'olimu gy'okolera mb'oyagala kubanga obeesimbako era weesimba ku kyakukulembeze w'eggwanga kwegamba ye yatulaze nti ffe ndowooza tetutegeera bulungi oba tetulaba ebigenda mu maaso naye nno tubirengera lwakuba tusirika nga tuvuddeko eyo munnange ye mwana mulenzi Tamale Emirundi Junior avuddeyo okubanga ayogera ku nsonga ya Crystal Panda ne Bruno K. Jjukira bano babadde ne live yawe tebadde bakolako naye ensonga ya nsimbi manye sente zino nzibu nnyo zayabudde ababiri ba naye nga bagamba Crystal Panda yasooka okwokya ye yagenda n'akola interview n'alowooza oba oliawo Bruno K yakitadde naye nga mu kasajja katto kateeka nakola interview yonna kakati interview eno Crystal Panda gye yakola neeragira ddala nti mu butuufu balinga abayawukanye naye nga mu butuufu Bruno K netteena kyakimanyiko naye akitegeera butegeeze ng'amaze okuwakinga interview ya Crystal Panda naye n'asalawo akola ebibi abantu bebagamba nti yabadde successful omanyi ekintu ekiba ekipya bagamba mbu ente oba empya mbutebulwako ki muliisa oba akola ki agirabirira so weebityo ebigenda naye nga ye Tamale Emirundi Junior ayinako obubaka naye waabalekeddewo oliawo obulookinga bantu wabadde weepanka ki wano wagamba Bruno K wali omuyamba si gwe wabyogera kati Crystal Panda kebikulakire muvubuka gwe Crystal Panda oyina amalala kati ndi tiimu Bruno nakyuse jjo era my brother Bruno K mbadde nkunoonya congratulations from your friend Junior ne mutwasa miranze ne Kasuku Junior ne Kasuku batambuza nkwe iye mbalabyenze ne Kasuku mutwasamira era Junior ne Kasuku Bruno K bakyawe tajja kutukyawa fawangula gwe tugenda naye njagala okukidda nze ne Kasuku as the Royal Brothers awangula gwe tugenda naye era Kasuku namukubidde ne mugamba ankoko my brother tusale diro so Bruno K tuli timu yo era woyagalira we tujja Bruno twebaza nnyo mama Fina webale olwokuwa Bruno K $1,000,000 singa Uganda yali eyina abantu nga mama Fina singa etalo ku social media teziriwo mama Fina webale nnyo bambi webale omutima ogwo kano mukasaliremu mukampere mama Fina thank you so much for the good heart bambi Bruno K abadde happy abonye bamuwadde $1,000,000 nendabayo kana akasajja kamwe ak'omutima omubi nga tekasanyuse naye bwe bityo ebiba so Crystal Panda waswadde tetulina kyakukolera mukwano nakubulookinze fawangula gwe tugenda naye wamma ebintu bya social media mubimanyi so tuli ku kiboozibozi ewa Bruno sister Bruno kyoyagala kyetukuwa my dear sister Bruno ne bona nkyawa nze wuwo nze Bruno K tosobola kunkyawa kubanga nze kunkwe kwentudde nze amutunkwesiful yes nina enkwe Junior amunkwesiful awangula gwe nyenda naye so, congratulations my brother Bruno gwe Crystal Panda ddayo olima amayuuni don't ever joke with Bruno again Bruno is a big brand era Bruno K tugenda kukola show fenna ewa Kasuku tufuneyo so together my sister Bruno kati kusete zibakuwadde tusibeko enviiri yes Bruno K kusete mama Fina zakuwadde tugende tusibeko enviiri my sister nebaba wakikubye
Bunoke wankubidde jjo nenfuula busy naye you can call me again. Me your loyal friend. Naye Junior nenenkwe. I don't know. Simanyi wenyenda zisa. Nakubidde kasuku ekiro ne mga kasuku. Sente zize wa Bruno. So Bruno tuwe sente my sister. Sister Buru. Ha. Baba nze abantu no bali bamanyi nti wagwa. Naye Bruno watwaze nti tonnagwa. Kale fawangula gwe tugenda naye ebintu mubimanyi tetuddaawo we bakuwangula dde wammwe weebake. I don't expect Crystal Panda okuddamu okwogera. Twalabye Crystal Panda abaddeko n'abantu 20 people. Chokanga 10 ba relative bo. Crystal Panda, you had the 20 people. Neku Galaxy jokola tebakulabye. Chokate nga 10 ba relative bo. Ne baba waswadde. Kati Crystal Panda wagambye abantu batapinga screen. Abana Uganda nga tebakwagadde. Nze ndatuse ku live ya Crystal Panda nenkaba amaziga. Ngainako abantu 2. The guy had 20 people. Ne baba Panda. Bruno ke yakulabisize ebyaddala. Kale singa wazze ku yange. Mama nyabo. Crystal Panda jangwano kunyompanya. Jangwano kunyompanya. Yes, tuli ku NCK TV nkugamba bugambi nti munange tewerabira kubanga subscribing obanga vadotonaba ringing that notification bell sharing liking ebisigadde tukomawo nabyo tova.